Exactly. I already came like 2 years back. And I'm the one who brought the incumbent to shift from where he actually he's the yachakolanga acting as we talk now nenga yagenda benama okulangirira n'agenda erango ate nga omuntu gwengoba tomuyito wa bulijjo the very big man chairman wa NRM wa Wakiso district ate nga chairman wa mayor wa Kyengera Town Council. Kati Walukagga oli wa kibiina ki? Nze ndi wa DP stroke people power. Yeah. Nedda ye maskion ya DP. Kati ekitegeeza nti nze kati ayambadde akoofiira kati tukyanjagala. Ondaba bulabi. Oli mukwano gwange. Ondaba bulabi. Bwe nkulaba nenga sikwesiga tosobola kujjango sobola kukulekera byakulya nenga kangene nfuke. Nenkomawo nembiriya. Ekitegeeza Walukagga toyagala President Museveni. Museveni simwagala. Togenda mulonda. Sijja kumulonda. Bw'oba togenda kulonda Museveni gambe ebigambo bino nga abalonzi bawula. Nze Walukagga Mathias. Nze Walukagga Mathias. Ndayira emisana maaso ga Dr. T. Ndayira emisana maaso ga Dr. maaso ga Katonda. Mu maaso ga Katonda yandaba Dr. T yani. Maaso ga Dr. T wa BBS Terefayina. Maaso ga Katonda nga waliwo Dr. T wa BBS Terefayina. Sigenda kuwa President Museveni kalulu. Sisobola kuwa Museveni kalulu abanga yasigadde yekka mu race. Museveni nkweganye. Simweganye kwasiba ko kyali. Ne sente zo nzeganye. Museveni sikwagala. Ne sente zo sizagala. Ne boleta bilioni 5 nze Walukagga. Boleta bilioni 5. Siziria. Kati bilioni 5 yali azuwaddani. Alasokera kunze. Kitegeeza nti obwagazi bw'Abannayuganda bonna bwali mu Bobi Wine. Bobi Wine. Kati ffe tuswadde ab'NRM. Tereza public. Muswadde oluswala lutabanga nawo. Museveni tagenda kukomawo. Museveni tagenda kukomawo. Mulundi guno. Why Museveni abaddewo ebbanga lyonna nga jomanyi Museveni teyajja nti yalondebwako. Talondebwanga. Yatulekakako. Yajja buzine n'atwekakatika nga bw'okwata omuntu najja atukwata. Kati yabatama. Najja atulepinga. Kati yabatama. Bw'amatulepinga netunyumirwamu awo n'amaana atuwasiza ddala. Kati yabatama. Kati bw'atuwasa ne tumugamba tuveeko. Kati yabatama. N'alemerako kati yatutama. Muli bakoowu. Tuli bakoowu. Museveni President Museveni owulidde. Walukagga agambye. Mpa ensonga 5 lwaki bannayuganda bakooye Museveni. Ekisooka kati eno egenda kubeera generational battle oba generational war. First of all, Museveni came when I was 7 years. I was born in 1979. Museveni came in 1986. That means I was 7 years. So bwe ntuuka okutega bw'atuukanga Museveni by then yategeerera taata wange. Nange kakati antegeeredde. I'm 41. Amala okuntegeerera kati n'abaana bange nabo abategeerere. Tetugenda kukikkiriza. Ekyokubiri ku bibi bya Museveni ebikolobero. Kuba kati bamukooye. Ekisinga obukulu byonna. Nze tenga nti Museveni tajja kuwa gavumenti egenda kujja egaggawaze mu abantu bonna bagaggawale oba bonna baavuwale. Eyo kiri worldwide. Ne mu America tugenda ngeri abaava ennyo abookya kasooli ku kkubo. Naye overstay. He's the one who said that the problem with African leaders is to overstay. Yet the same thing he has done. He has overstayed. Ekifo ky'ojjako bakiyita. Over and overstayed. Ekifo ky'ojjako bakiyita bati. Mayor. Kakati njagala otukoleremu nga bobeera mu lukiiko Mayor Walukagga ali mu kuadressinga olukiiko mu Luzungu. Kati nze olukiiko sinnabadugendamu. Anti tugezese. Waliwo ebintu byengenda okugenda terunnabaawo olugenda kusooka kubaawo. Tugenda kusooka kubaawo. Kale. Lord Mayor we Kampala akuyise muwogera muli mu Luzungu muwogera. Tugezesezeemu. Already mbadde njogera mu Luzungu. I've been speaking in English since we started this conversation. I don't know what you need. You need more from me. Already you know. Luwaze nalo lukalidde. Terukalidde.